Mojjukira oluyimba lwa Hamani Basudde olwa Namuleme yali aluyimbira Sala Birungi. Sala Birungi yali yapakasa ssente n'aziweza. Mbu yali alina saloon ku Button Street oba Luumu Street awo naye ng'ekola bulungi ya VIP. Kati nga buli musajja gwayagala okusongako agamba kati njagala oli. Yasenda ne Basudde ng'amuwa ebirabo ng'amugulira amakuleti n'amakuleti g'omwenge ku Happyland awo Ekibuye. Kati gye mumanye nga Big Bar. Hamani Basudde yamala naye n'asasula ssente n'agenda n'amuyisaamu eggaali. Kumbe Sala Birungi mbu yali alinamu omuze ogw'okwesoma. Engeri Hamani Basudde gye yali amookinga abakazi, Sala Birungi yayagala amwesasuze n'agamba abantu nti oyo Basudde namumala dda. Basudde ate yali alina akasunguyira n'awandiika oluyimba nga mukambwe olwa Namuleme. Era sirabangako Basudde ng'ayimbisa obusungu nga bwe yayimba ng'akozesa Namuleme. Yeewaana n'okwewaana n'agamba n'emba zinnumye ye nga nnyombye lwe luno. So mwabaŋŋamba nti Namuleme teyali Sala Birungi. Kisoboka okuba nti waaliyo omuntu omulala Basudde ayinza okuba yakuba ebinyonyi bibiri n'ejjinja limu. Mwami Kayemba Central nkwebaza okubanga oyagala kadongo kamu era kino kinyongera okumpa amaanyi nti abantu abaagala kadongo kamu nga bakyali mu myaka mito tukyaliyo bangi. Weewaawo kino kijjawo mindset egenze etambuzibwa nti kadongo kamu wabakadde kubanga kuffe Taban, Jojo, Rita, Harriet Birungi, Kabyanzo otolabako ali mu myaka egyo. Fenna tuli mu myaka gino emito abasinga tetunaweza naana. Mpozi ono mukadde wange Makumbi Junior oyo atwaliriza Kiwanuka Jafari n'oyo batwaliriza Nsereko Abudu bakyali myaka gino emito naye nga bagezaako okubeera nga bayina etofaali lye bagatta ku kadongo kamu. Kati kino kijjawo kiri ebyobwerere byakoma abaleka bwenge wanisu tenakoye kwingubya okukulisanyanga byabbule kompoza yulavu mukwano kyeteri wadde kanika kale musuka mwesula isaba amazzi wadde bbi fula tukiwerabe omusajja bwobwe bwaddeo tezolabo zemugambo nazikowa zitwalire ebyoko. Kati oluyimba kyoyogerako Namuleme. Namuleme siye Sala Birungi. Era programu eyo nagikolako emabegaawo nengezaako okubategeeza Sala Birungi ne Noli Namuleme omutuufu gwe baali boogerako kubanga nababawulira bulungi. Kati katukozesa programu eno omulundi ogusembayo tutegeere Namuleme yani Salongo Hamani Semakula Basudde gwayogerako naye nga nkusaba nti full video ogenda gisanga ku YouTube channel eya Muzungu David Kadongo Kamu Music Analyst. Oba oliawo oyinza okusanga nga mukodomi wange Walusimbi Brian atemyemu obutundu abutadde ku channel ye na oba n'abalala tekikugaana kugenda ku YouTube ku source yenyini olabe video yona egwayo. Okay, kale muntu wange nkwebaza egyo gyonna gy'otuusaako engalo. Nze Muzungu David Kadongo Kamu Music Analyst nkusaba nti ngoberera ku Facebook, TikTok ne YouTube. Ku YouTube nkolera ebintu bino: commentinga, likinga, sharinga. Ekyo kijja kutuyamba Kadongo Kamu ono okubeera nga yeeyongera video eno mugiwe 10k views mutwalo. Mujja kumpa amaanyi n'enkya nzije mbakolere ebirala ebisingawo. Kale tugenda kutegeera olutambi lw'enkutte ono ye Sala Birungi Namuleme. Oba oliawo ekyo kye kimu ku bintu ebibuzaabuza abantu okubeera nga bagamba nti Sala Birungi ye yali Namuleme Basudde gwe yali ayimbako. Tukiriziganya nti erinnya lye ery'ekika yali ono Sala Birungi naye munange yali Wambogo. Noli gwe bayimbako naye yali Wambogo. Ekibi nti bonna kati nga we bali abasatu abali mu question bonna baafa. Hamani Semakula Basudde ate ye yafa enaku z'omwezi ze zimu ne Sala Birungi ze yafiirako weewaawo emyaka gyawukana. Ti Sala Birungi yafanga 11 ogw'omukaaga 2022 yafiira Mawuzone e Maganjo. Naye
Hamani Basudde yafanga 11 ogw'omukaaga 1997 yafiira wali Kabale Bugonzi. Omukyala gwe baali bayimbako Namuleme ye ate yafiira mu kinaabiro. Yagwa n'akuba enkoona wansi teyaddamu era baasooka muziika wali Mutungo Bina mu makaage kubanga yali mugagga bamuziika mu kikomera kye ne omwami we Ssentongo, naye oluvannyuma abaana bino bye bakola baatunda ekijja ekyo baatunda waawo n'ekijja ne kigenderamu era we batyo ebisigalira byabwe ne babikwata ne babiza eka yabwe. Kale tugenda kulaba Sarah Birungi ayogerwako, katulabe ebitonotono ebikwata ku Sarah Birungi. Okay, kale tugenda tunuulira ebintu bino. Sarah Birungi tatawe yali Yessengoba, songa onate gwe twogerako Namuleme Joyce. Namuleme Joyce eyali omugagga owa Luzira Hub Research Station eyali nanyini tundiro lyaddagala eryali liweweeza akawuka ka siriimu. Yoyo Hamani Ssemakula Basudde gwe yali ayogerako. Yali mukyala mugagga wano mu kibuga Kampala era nga akolanga loona nga agaba awola ku ssente era abayimbi obudde obwo yabakwatirira nnyo nga abawola ku ssente era yali business lady ng'alina business ez'enjawulo era nga naawe eka yabwe yalinawo hotel nga obwolumu atera okugenda n'abeerako. Taata we bamuyita Nyanzi Zaakayo n'omukyala Namukasa Eseza, abo Beerubanja Mityana. Ate ye Sarah Birungi taata we yali omugenzi Ssengoba. Ssengoba nno ye ate okufa kwe yali agenze mu nnimiro ne mukyala we n'amulekayo nadda ewaka. Batuuka ewaka nga tebalaba muntu akomawo, bagenda okutuuka ku nnimiro nga yakutuse. Beebuuza nti yafa kikutuko oba waliwo ekintu ekyamuluma okubeera nga afa. Story eyo weeri. Then bo bazaalibwa ku kyalo Kalega, yaziikibwa Kiteredde okyamira wano Enakwaya nga adda Essemuto, awo Sarah Birungi we yaziikibwa. Kugambye nti Joyce Namuleme Hamani Ssemakula Basudde gwayimbako ye yasooka kuziikibwa wano mu bitundu bye Mutungo Bina mu makaage, naye abaana nga bamaze okutunda awo kwe kumuzza eri ewabba gye baali bakoze amaka erudda lw'ekayabwe era we batyo bamutwala n'oweewe Dr. Ssentongo. Dr. Ssentongo yali musawo awo Mulago. Then ekirala bano baali bafumbo buli omu gye yali. Sarah Birungi yali mufumbo ewa Matto, oyo yali Mukongo mukubi wa ndongo, nga kiteeberezebwa nti omugenzi Matto y'omu ku baaviirako okufa kwa Sarah Birungi oluvannyuma lw'okulwanagananga kwe baalwanagananga enkya n'eggulo, era nti omulundi ogwasembawo olwo ayolekera okubeera ng'ava mu bulamu bw'ensi, Sarah Birungi Matto yamukwata n'amusalaasala nti waliwo allegations nti Sarah Birungi oba engeri yali nti wakiwago nga amuyisaamu ku maaso. Kale ti oba yamukwata n'omulenzi omulala, awo Sarah Birungi nga tamulaba. Omanyi omukwano guno obeerawo n'omulala avujjirira ono omulala oba omulaba bulabi, ekintu ekyanyiza Matto n'amukwata n'amusibira mu nnyumba n'atandika okumusalaasala. Abantu abaliranye kulabako, abantu abali mu bitundu by'ekibuye, ebintu ku Hollywood Theatre bino byenjogerako babitegeera bulungi ekyatuuka ku Sarah Birungi, era omusaayi nga gumuvaamu kwe kumutwala ku Mirembe Medical Center ku luguudo lwa Entebbe awo erudda lw'e Namasuba we yajjanjabirwa, era Lobina Bisirikirwa yajjanjaba Sarah Birungi okutuusa olunaku lwe yakutuka, naye nga okufa kwe yafuna abamu bagamba yayabika mutima kubanga yavaamu omusaayi mungi, bamusanga yeevuunise bw'atyo.
is a hotel and Okay, kale muntu wange programu eno etekebwa mu sente abakikaya College and Vocational School bakugamba nti twalayo omwana bamubangule basomesa arts ne sciences badde ne boarding wali ku vocational courses zona ez'omu mutwe bazikwasaganya kati twina Twinex International bali wali bulaga ku lw'emityana abo badde ne boarding basomesa okuva ku baby class okutuuka ku kibiina eky'omusanvu. St. Michael Educational Center eri Kiwanga Mukono badde ne boarding era bo nabo basomesa okuva ku baby class okutuuka ku kibiina eky'omusanvu. Ebyendya ebyensula birungi n'entambula y'abayizi abava ewaka nayo weeri. Kati tulina Plan B Records eyo Plan B Records esangibwa ali Mubende ku Lubaga Road. Abo baliwo nti genda bakolere oluyimba olwo lweweetaaga naawe bakufule omuyimbi omulungi. B Easy Hotel and Bar basangibwa wali Ensago bakugamba nti genda obeerenga onyumirwa ku bulamu obuli mu kifo ekyo. Ebyensula weebiri ayagala okusula oyagala kusula n'abantu bo mukoye waka musobola okugenda ne mubeerako ebyokulya n'ebyokunywa ebyemizannyo bingi weebiri ku ku B Easy Hotel and Bar wali Ensago. Then New Subs Fashions basangibwa ku Sunset Arcade bakugamba nti genda bakwambaze oba genda oyambaze abantu bo omusiraamu n'atali musiraamu naawe osobola mwena musobola okubeeranga mwambala naye ayambaza bakyala. Ensawo nazo yazireese era yantegeezezaako Hajati nti yatiikudde ebipya bingi kale genda wali ku New Subs Fashions obeerenga osobola okubeeranga ofuna ebintu bino. Kati gwe yeetaaga ennyimba zino osobola okuntuukirira ekasubi ku basooka kwa Vula Stage wenkolera emirimu gyange weoba weesitudde nojja oluyimba nduteerako nusu 5 ntandikira ku nnyimba za 15 ku WhatsApp nduteerako 10 ntandikira ku nnyimba za 15 enkola ekusingira obwangu gye tukozesa. Waliwo omwami yangambye nti enamba obwolumu tebagifuna eri 0700 36 00 45 0700 36 45 esangibwa Kasubi ku basooka kwa Vula Stage naye nga mbeebaza mwenna abeerekereza ne mujja okubeeranga mungulako ennyimba n'abalanga nange kwosa n'abo abeetaaga mwebale nnyo mwebalire ddala. Then eriyo ne bannange ab'enjawulo abanyambako mu kino nakiri ndi mu GoFund ey'okubeera nga nnoonya kamera professional camera. Nebaza abo bonna abeerekereza okubeera nga munkwatizaako okubeera nga nsobola okuteekawo ebintu bino. Guno omulimu si mwangu okubeera nga gubeerawo naye nga tulina okubeera nga twekwatakwata. Mukyala Jackie Kizito y'omu ku abo abaavaayo ne bakola obweyamo nti agenda kunkwatizaako. Ndi mu kunoonya kamera ndi mu kunoonya kamera. Ekika kya kamera gye twagala nsajja era nga eri mu ssente eziwererako ddala bagiyita Canon 90D kati olwo oteekeko ebyo ebigenderako mataala zi standi zi microphone amanda kubanga bakuweerako eryanda limu kati gwayina okugenda ng'ogizimba zino twetaaga zi externals twetaaga zi machine computers kati abantu abasobodde okwerekereza ne mubanga mujja ne munyambako n'abo abansuubiza namwe nsaba
Mukama Katonda abasobozese. Twetaaga ekifo kino okubeera nga ebeera studio yaffe tuyite abayimbi bajje batu performingire kubanga kati tuyinza okubanga okulaba zi live shows kiyinza otutwalira obudde obuwerako naye ate bino tusobola obikolera wano ne tukomyawo memories zaffe ziri enkadde. So mukyala jali yazawedde nanfuka we New York owebale nnyo webalire ddala byonna byonkolera owewange mukyala namba ya Harriet oli otya munange nsima bwongera musajja munange Sonko Ronald nze ndowooza nze ne mwami Sonko ffe abali proud okubeera nga mukyala waffe buli omu mu mativu naye ne mukyala waffe munange ate naye n'abeera mu mativu n'abaami be ababiri kale muwala waffe Nalubega ogamba otya Nalubaga Brenda jo yakozaawo akalango k'oluzungu naye simanyi ekinyanyimbe kyabadde kiyitirivu nga toyinza nakwasaamu yadde ekimu kale bantu bange. So bwe tutyo bwe tuli mu kulaba omukyala Namuleme Basudde gwe yali ayimbako naye nga mwami Kayemba Sanctuary yavuddeko enteekateeka zino naye ekirungi nti ate yamalirizanga akkiriza nti oba oliawo yali muntu mulala Haman Semakula Basudde gwe yali ayimbako naye nga kugamba nti Sala Birungi ye yafa mu mwaka gwa yafa mu 2022 yafiira wali mu Mau Zone Maganjo wa Prince Jopo Kafero naye nga kiteeberezebwa nti yafa blood clot oba ngeva ku bino ebyamukolebwako kubanga yakolebwa operation ate ne bamugaana abasawo okubeera nga performinga ye n'awaliriza n'agenda mu kigunda kya Radio Simba n'abanga performinga kale bwatyo obulamu bwe ne bugenda webutyo naye nga mukyala Robina Bisirikirwa yaliwo nnyo ku bulamu bwa Sala Birungi obwasembayo kubanga ye yamujjanjaba ne ku Mirembe Medical Center wano ku Enamasuba ku Entebbe Road kale bwatyo mukadde waffe mukwano gwaffe bwe yagenda. Kati Basudde yali muyimbi eyali akusiigira ekifaananyi mu nnyimba ze zonna yali asiiga ekifaananyi. Nsaba buli omu agende ku YouTube channel yange ononye Sala Birungi nga ayimba. Sala Birungi ogenda kumulaba kati womala okulaba Sala Birungi ng'omulabye otandike okusiiga ebifaananyi ng'ola owuliriza oluyimba lwa Namuleme wosiiga n'ekifaananyi ekyo ku Sala Birungi olaba oba kimutuulako bulungi kubanga ono alaga nti Sala Namuleme gwe yali ayimbako lyali kazi gevu bweriti nga teryekulira bulungi ekiyinza okuba ekigambo ekitali kirungi kati otunuulye ne Sala Birungi then Basudde akugamba nti yagendayo mu kikabuuti okusasula ku ebyo okuliyo ebbanja kati otunuulye Sala Birungi ddala nga woomulaba abasajja mwena abali eyo Sala Birungi osobola ogendera mu kikabuuti nga teryakulaba. Sala Birungi oli wa misana ttuku era otambuza nga alinga akutte ensawo nga tolina kikola ki tolina so ebyo byawukanira ddala. Akugamba ennyinde eyali etejja ku ye ennyindo ya Sala Birungi yino ng'ogiraba eryoke kati ensingo olaba omukyala eyakula obulungi buli mukyala gwayinza okubeera ng'akola ki nga yeegwanyiza. Kati otunuulire oli mukyala Namuleme gwe twogerako ndi mu nteekateeka ey'okufuna ebifaananyi n'okugenda ewaziikibwa Namuleme kubanga Joyce Namuleme wamala okufa mbagambye nti baamuzza wano ekayabwe gye baamuwumuliza n'oweewe Dr. Ssentongo naye nga nkugambye nti ono ayimbibwako mu luyimba lwa Namuleme Haman Semakula Basudde gwayimbako oyo ye Joyce Namuleme eyali owa Luzira Hub Research Station era oyo ne owulira ne Livingstone Kasozi nga naye amwebaza mu luyimba lwa Dunia Weraba mukyala Namuleme munnange nkwebaziza n'enkataga kubanga yasooka aba Luzira Hub Research Station mukyala Namuleme munnange nkwebaziza naawe n'okolaki n'okataga kati ekyo kyongera okutujjawo kiri lwakuba fe kadongo kamono watuuse ndowooza wobeera nga toyina mpaka tosobola kumubeeramu abasinga tebaagala twogere bino ebirala then abo abasinga baagala tusooke kubuuza bo
nti nga teyambuuziza nze ndi mutabanyi w'omugenzi nze nali bwe nti n'omugenzi nedda I take my time okubanga anoonyereza ekyo kyeŋŋenda okubanga mbawa ntwala obudde sigwamu bigwe ng'abalala bwe balowooza era nze ebiseera ebisinga nabagamba njagala nnyo okubeera nga nsomesa muntu ayige so kyekyo kyembadde ngezaako okubalaga nti Sarah Birungi si yoyo gwe baali bayimba mu luyimba olwa Namuleme baali bayimba omukyala Joyce Namuleme eyali owa Luzira Hub Research Station omukyala eyali omugagga ng'awola abayimbi omusimbi teyakomanga okwo kwokka n'okubanga abategeka kale yoyo Joyce Namuleme era abasinga baali bamukazaako Kabenze baali bamukazaako erinnya lya Kabenze era eyo motoka eya Benze eyo oluvannyuma lw'embeera eyo yatuuka n'ogipaakinga n'evundira mu kikomera wali emutungo bbina we baamuziika era yavundira awo so yoyo omukyala nga avuga ziriko yali nga Katonda yamuwa kale bw'atyo mukwano gwaffe oyo naye n'atugendako naye nkugambye nti ekyembi bonna kati bagenzi Hamani Ssemakula basudde ne Sarah Birungi bonna bafa olunaku lwe lumu omwezi gwe gumu emyaka gya njawulo basudde yafa 97 ono yafa 2002 ne Joyce Namuleme naye yafa Livingstone Kasozi naye yayimba okwebaza Namuleme era naye yakola ki naye yafa kale bantu bange bebaza egyo gyonna gye mutuusaako engalo naye ng'ekirala kyeyinza okugamba nti Joyce Namuleme ye bazaalibwa abaana 6 munda ya Lozio munda ya mwami Lozio Nyanzi ne Namukasa bazaalibwa Namukasa Eseza bazaalibwa abaana 6 ye yali omwana omukulu kati bwe basigaddewo abaana 3 abasinga Mukama Katonda agenze abajja Okay kale bantu bange njagadde onako olwaleero programu eno njifundikire bwentyo ebigambo byenjogedde webibanga birina gwe bikoseza nsaba onsonyiwe tewaliiwo intention yonna ey'okubeera nga tukosa omuntu wabula eriwo kulwa kusomesa muntu omunayuganda oyo ayagala kadongo kamu tubeere nga tuzimba omusingi ogw'enkya omulungi abantu bongere okwagala kadongo kamu kubanga naffe tuli wano twagala kadongo kamu naye nga we have reasons nga ziva mu myaka gy'emabega okubeera nga twagala ebintu bino nze waliwo bangi abantu kya nangamba munnaye akayimba ako jjajja yakakubanga nze nafanga nakula nga jjajja wange yafa nti nze nakula nga bakadde bange baafa naye nenkula ne jjajja oba nenkula ne ssenga oba nakula ne gundi naye akayimba ako oba nze nakula mu mbeere eri bweti ne bweti naye akayimba ako ke kankuza okuntuusa wano kale bantu bange y'ensonga lwaki tugezaako okubeera nga tuteeka obudde mu bintu bino tubeere nga tusobola okwagazisa abantu kadongo kamu abagenda okujja enkya era nsaba nnyo bakadde bange mwenna abali ku TV ne ku radio nti mufube nnyo okubeera nga muteekamu obudde okunoonyereza ebyo bye mugenda okubeera nga muwa abantu baganda bange abali ku mikutu gino social media jukira mainstream nkyogera lunye nti yafa mainstream wemala okufa kati amaaso bagatadde ku social media emboozi ez'obukyayi tuzeewale emboozi ez'obulimba tuzeewale emboozi ez'okuwaaniriza tuzeewale abantu tubabuulire ekyo ekituufu ni
is a hotel and